Gwe tulabe ngweno mobile money tunde ya time sika machine. Asagala mobile. Kati kwako kubire wangu. Nensisa baba. Kubira awo. Ndikomezawo. Ya baba. Nasente ke yata imunyangu. Akasente baba nga bwe kunnyonnyodde sirinamu. Naye mukama akumpeera omukisa. Kale tukamire. Kale baba. Kale. Hello? Jennifer? Hello, Sasha. Kiwedde era woli wonna jaganya. Ne boss agenze. Olimba. Agenze mpa kumuwerekera kati kwene eddakiika. Bannange Sasha simanyi kye ndikuwa. Bannange omuntu ng'abo y'olumbe lw'olwana luwala olwo. Bannange simanyi kye ndikuwa ge mazima gennyini. Kubadde amazima matuufu ekirabo kye nandikuwadde yandibaddemu annyina. Naye wadda mu kugazaagaza kati ne kikuyitako. Jennifer, nze nakugamba ddamu ennyoko simwagala, siina kye mwagaza. Nze omuntu gwe njagala omumanyi bulungi nnyo tewali ky'otamanyi. Ate kirungi waŋŋamba Cyrus mukwano gwo. Kati wandibadde oyogerako naye munange nange engeri gye nkukoledde omulimu omulungi n'oyogeramukko naye ate ne tulaba. Gwe tofaayo waba Cyrus nga bw'oyagala ekisooke nja kikukolerako. Nyogerako naye naawe. Kale. All right. Kale beera bulungi. Kale. Oh, wow. What a lovely God. Darling. Olwaleero ekirimu kitokota sikisaanikire Kyateredde ki? olina anointing oil?